ng'ekikolwa eky'okulaga omutima ogw'obwa Sseruganda oba obumu ku ssaawa 4:30 ez'okumakya akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awerekeddwako akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi, ssaabawandiisi w'ekibiina ki NOP David Lewis Lubongoya batuuse ku kkomera Luzira okulambula ku Dr. Retired Kano Kiiza Besigye. Okusinziira ku Kyagulanyi ali mu mbeera nnungi wabula n'avumirira engeri gye yakwatibwamu. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka, tewali we bakonye mu paasipooti ye nti avudde Kenya aze Uganda kwegamba mu bufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Asabye eggwanga lya Kenya Besigye ne munne Abedi Lutale gye baakwatibwa okukola ekisingako okwogera. Gavumenti ye Kenya twasanyuse nti yavuddeyo ne yeesamba nti yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno, naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti ye Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Wabula alaze okutya nti eggwanga lya Kenya kati kiroto kya ntiisa naddala eri bannabyabufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti ya Uganda. Kyongedde okulaga nti tetuli safe, ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera, kuba leero kiri ku Dr. Kiiza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yenna. Kyagulanyi awerekeddwako akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi, ssaabawandiisi w'ekibiina ki NOP David Lewis Lubongoya, omuyimbi amanyiddwa nga King Saha n'abalala. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.